Ndabana ba TikTok abamwasobera mulinga bazolo. Mwene mwewe mulane bitayisika mukamu. Because mwagala shares ne views. Mubereko ne dignity. Muoza junior, ba junior bavuga Subaru. Gola bampe mula. We mulira we kyetagisa. Negwo omuntu noberanga content wo wavuma abantu. Tojafuna sente. Abantu abalina sente tebagala buwemu. Kaugera te wa mukulu wange amu ng'owemula. Toba sente zibabuze. Bobo yagala sente mu Uganda. Tano omwana aivo official. Laba content gwakola. Wali wono Jose Chakala. Content yakola mulungi. This idiot Mickey ina good content. Wali wono Lizeni Kush. Good content. Ne wali waba wemuzi. Nga govuma buvumi bantu on their opinions. Omanyi TikTok ina idiots. They don't give their opinions. Bali ndano wendowoza yo omuntu nakuvumira ku ndowooza yo. Baina ko ka app ku TikTok apozinga bye wayogedde nakuvuma. Why don't you give your opinion? Ovuma to omuntu ku ndowooza yo. And me I have nothing to do for it. Actually, nali mu meeting emu ne minister wa ICT. Namga for us we have nothing to do. You are the minister in charge of ICT. So for TikTok tetuba ina akobuzibu. Na yo kuwemula kususe. Sibanyo no musiyazi. Sibanya yasiyaga. Byoizo byogera mu bantu. Kale liya abantu abetaaga okulangira nga kano ka Lwichi. Kasajja gwe Lwichi. Kajano nyini wano ku page yange. Sister Junior, my brother, nafuka di brother wo Lwichi.